Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Nze omubejja luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano wetugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage. The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omonno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda twogera ku nsonga ez'abavubuka eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Dig Talk Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda baganda baffe bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwa Museenene omwaka 2021. Tubalira ddala omwaka mulamba bukyanga bannayuganda abasoba mu 5 abafiira mu kwekalakaasa okwaliwo mu Novemba omwaka oguwedde era nga bano nno baafa abawerera ddala oba abasobera ddala mu 5 era nga munnanga okwekalakaasa kuno kwatwalira ddala ennaku eziwerera ddala 2 era nga abantu bano munnanga ate mwe bafiira era leero bwe gweza omwaka omulamba
bukyanga ensasage eno ebaawo mu ggwanga lino erya Uganda. The Voltage ye program gy'oli mu kulaba, amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian, babuuzaako ena gye musinzidde okubanga mutulaba. Abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbategeeza nti programu eno ebeera ku lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro, era nga twogera ku bintu bingi eby'enjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, ensonga z'abavubuka, ensonga z'eddembe ly'obuntu, omundo mw'otadde ate n'ebyenkulaakulana. Beerako buli lwakutaano ate nga tukubaganya ebirowoozo enaawe obeere kitundutundu ku program eya Voltage. Nyongera okutegeeza nti olwaleero nalwo tugenda kubanga ate tukuba tooki mu nsonga z'ebyokwerinda by'eggwanga Uganda nga twebuuza ani avunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga lino erya Uganda. Olunaku lwali lwakubiri bomu zatulikira mu kibuga Kampala wakati, era nga emu yatulikira ku CPS, endala netulikira ku Parliamentary Avenue, era nga eno yalekanga abantu sofa kati babala 7 abalusuulamu akaba, era nga munnange abo n'abalumizibwa abagendera ku bisago ennamba yali nnene nnyo, naye teyali nnene nnyo okwanamiriza oba okutiisa, naye ng'ate abantu bano bafuna ebisago ebyenjawulo okusinziira ku mwogezi wa poliisi omwami Fred Enanga nga bwe yategeeza. Bwe tugenda nno ate okubaganyiza ebirowoozo olwaleero, era nga kutegeeza nti kwalina kyayagala okwogera oba okubuuza oba okuwabula, ngenda mutereevu ku The Alternative Uganda Facebook page, oteekeyo ate endowooza yo, nja kubanga ate ngisoma. N'abakulu abali mu studios bakuddemu bulungi, tutandikiraawo. Kansooke nyanirize abakulu bendiramu mu studios olwaleero, basooke balamuse ku batolaba, then n'oluvannyuma tugenda okusinziira ate okubaganya ebirowoozo ku mulamwa nga bwe ng'okutegeezeza. Tusanyusa okulabako ssebo. Kale nnyabo nange nsanyusa obbasanga n'abatulaba bonna musibyewo mutya ate mbeebaza byonna bye mutusaako engalo. Kyenjo gamba Mukama wa maanyi, kubanga guno omwezi tegubadde mwangu eri eggwanga, ate n'ebijjukirwa gye twandiyise nga history, kubanga guno gwe mwezi gwe tubadde tujjukira nga 11 omwaka oguwedde nga tuli mu kalulu, nga bw'okinyonnyodde bulungi abantu abasoba mu 5 abatuukibwako ebisago n'abalala ne bafa. So kyannaku ate byenyamiza okulaba mbu byonna bijjidde mu mwezi gwe guno. So tugamba Mukama wa maanyi, kubanga abamuffe twalabako juzi ebimu bye twabadde tuwulira mu nsi endala. Twalabako kubanga nze nali bitundu ebyo around City Square, nali nyingira mu lane eyo kuva ku Bank of Uganda okuyingira nga ku City Square. So kyengamba Mukama wa maanyi, kubanga nalaba ekintu kyesisuubiranga kyesirabangako kyembadde mpulira buwulizi. So ebyo byonna nga webiri, bannayuganda mbasaba twongere okwerinda n'okwesiga Mukama Katonda, kye kisinga obukulu. Okay. Amanya nze Ismail Kasule, ate nze mukwanyaganya w'ekibiina kya Alliance for National Transformation mu bendo ly'e Bunyoro. So abantu b'e Bunyoro mwena abatulaba abeehoyima abeewa mwebale, era kyemanyi we muli, era nsaba mugende mu maaso n'okutulaba muwulire programu eno na biki bye tugenda okuteekako okulaba nga tweyongera okuzimba eggwanga lyaffe n'okulitwala mu maaso. Tusanyusa okulaba mwami Kasule. Kanjaniriza omwami ate asembayo wali mu Kasonda naye alamusize ddala ku batulaba. Nange bwentyo mubufu omunsanyise nnyo okubasanga, ne neebaza ne management ya The Alternative kuba nti bazzeemu nate era ne batuwa omukisa n'omwaganya nate okusomesako eggwanga ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Naawe omwanjo zisirema kubanga kukwebaza kuba nti otuwadde omulamu omulungi. Then I condoled with abo bonna abafunye ebizibu mu bomo eyabaddewo of recent ezalese nga bannayuganda emitima gyewanise mu Kampala muno, naye tukimanyi bulungi nti ebyo byonna bigwawo olw'okwagala okutabangula emirembe gyaffe, naye tujja ku eggwanga bwe lityo bwe libeera tujja kubikwasaganya
nebaza abo abateekako data waabwe within Uganda ne bweru w'eggwanga okuba nti tubeera wamu nammwe okuva otandikira okutuusa wetukomenkerezebwa. Kiba kizibu nnyo okunokolayo muntu kinoomu naye tubeebaza kuba nti tubeera nabo. Data waffe yafuuka bbeeyi, however of recent baatugamba nti bagenda kumureducinga. So let us wait for that time to come. Thank you. Tusanyuse okulaba omwami Kyagulanyi Robert Katongole omulidde bulungi nga yeyanjula. Kansooka ennyaniriza ate n'omwami tudde ku mukono ogwa ddyo alamuse kuba tulaba. Batulaba kawungezi kwa leero mbalamusiza nnyo, mbeebaza emirimu. Njagala okusaasira bannakampala mwenna abali mu kibuga ku lunaku luli lwe tujja okulwawo okwerabira. Njagala okusaasira abaalumizibwa, njagala okusaasira amaka gaabo abaafiirwa, njagala okusaasiramu ak'ensusso amaka ga sheekh ono gwe bakakuba amasasi, maama baamukutte, sheekh baamuse, abaana ne babaleka mu nnyumba. Saasira ab'eŋŋanda z'ennyumba eyo kubanga amanyi ekikangabwa ne trauma gye balimu. Nsaba Katonda atulumye nsanyusa okubeera ku digital. Nze Mayanja Robert ntuula Nakawa mu Bukagereza. Tusanyuse okulaba mwami Mayanja. Awo wenyini kankutegeeze nti Praise Property Consultants bakugamba gwe oyagala okubanga ate ogula ettaka, oyagala kubanga ozimba nnyumba y'ekirooto kyo, oyagala kugoba ku nsonga ya kyapa n'ensonga ate endala, osobola okubanga ate otuukirira abakulu bano ku namba zaabwe ez'essimu 0706 147 006 oba 0783821918. Osobola okubanga ate munange obatuukirira bakukoleko mu ngeri emu oba endala. Balina amataka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, osobola okubanga obatuukirira ku ofiisi zaabwe ziri Wandege akatale ka KCCA room number 1028. Osobola okubanga ate obasanga naawe babeerenga bakuguza ettaka obanga ate bakolerako ku nsonga yo yonna yonna gy'onaaba otuteyo. Wekutegereza omulamwa gwe tugenda okubaganyako ebirowoozo, tuli ku nsonga za byakwerinda bya ggwanga Uganda era nga munnange twebuuza ani avunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga erya Uganda. Ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa, bino ne biva ku kubwatuka kwa bbomu okwaliwo ku lunaku olwokubiri era nga mwafiiramu abantu abawerera ddala 7 n'okulumya ate abasoba mu 30. Tusaasira famiri z'abantu abo ate abafiiramu era n'okugumya ab'eŋŋanda n'okusaasirako abo ate abaafuna ebiwundu mu kubwatuka kwa bbomu zino era nga tubasabira Mukama Katonda abasuuse ate n'abo abagenzi Omukama Katonda abawe ekiwummulo eky'emirembe. Tugenda kuba nga tutandikira awo wennyini era nga njagala ntandike ne mwami Kyaguba. Omuvubuka akulaba yali agadde okumanya nti wetwogera ku butujju gwe nga gwe okitegeera otya? Omuvubuka tulaba mu ggwanga Uganda ayinza okuba nti obutujju abutegedde kati kubanga ayinza okuba tanategeera kikyaliwo mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekinaana. So ayinza okuba nti akitegeera buno obudde nti obutujju bwe butwe bw'era nga poliisi etunnyonnyola baki abakoze kino ne bakiyita obutujju, baki abakoze. So omuvubuka era kyemanyi ne baganda bange bano nga bwe bakyali mu myaka egy'obuto tebasobola kukkiriziganya ebyaliwo, naye bino bizze bibeerawo mu mawanga ag'enjawulo. One mu America kyaliwo, by the way of recent tusobola okujjukira bwe bakuba ekizimbe kyabwe Pentagon ne bakisuula wansi abantu ne bafa 10,000. One of recent Al-Shabaab bwe yatakinga Kenya, bwe batakinga Tanzania. Ebintu byebityo bize bibeerawo lwakuba nti ffe mu Uganda tubadde tulwanagana na butujju bwa njawulo. Mubaddemu obutujju bw'okulwanagana internal conflicts nga oli ataddewo akabinja ke n'agamba nti weesiga bwoti feesi
esasi terikukwata n'ateekawo akabinja ke n'alwanyisa Abanayuganda. By then waliwo Alice Lakwena. Tubadde n'entalo nyingi oba ozirabye mu ggwanga. However, this has caused an alarm to the country and to the world. Twalabako bomu yaliwo mu 2010 we batta abantu ng'abantu bali mu kulaba World Cup. One ku Ethiopian village ne Rugogo. So tujukwe kutega bomu. Buli omuntu yenna wavaayo n'agamba nti ngenda kutta abantu massively obubeera butujju. Ate bw'abeera n'endowooza ey'okugamba nti nze obulamu bwange sibwagala wazira njagala agenda n'abalala obubeera butujju. Gwe niwo obanga ogambye bugambi nti okutte mundu ogenda okube munno obeera mutujju. Niwo okwate kubanga lwakuba nti ekigambo ekyangu kye tubadde nga tukozesa wano tubadde tukozesa ekigambo murderers. Naye wokwata ekiso n'ogenda n'okifumita munno nga intentional ogenze kifumita muntu naawe kennyini n'omala ne weetwaliramu kubanga tubirabyeko nga abasirikale bakuba mu bannaabwe amasasi ne babandi ne beekuba. Obubeera butujju tewali kuwaananya kulala. Okay, mukulu Kyaguba soko simbewa wakati tusooke tuwulireko wewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja, otutegeezezza nti otuula mu Nakawa. Akulaba ng'asinzidde Nakawa. Bw'abanga azze maaso go n'akubuuza Mwami Mayanja obutujju kiki ky'omuddamu? Obutujju tufunye obuzibu naddala abavubuka abato nti bufunye definition okusinziira ku baani abali mu buyinza. Nze ndowooza standard definition omuntu yenna oba ekintu kyonna ekikuleetera mu luzungu okupanikinga okubuguutana ekikuleetera okutya ekikuleetera okubeera mu katuubagiro nga tomanyi kiddako bayita obutujju. Okutya okubuguutana obutamanya kiki kituufu kyozzaako buba butujju. Tweyanziza Mwami Mayanja kansookezere wa Mwami Kasule. Mwami Kasule omulonzi wo ali mu bitundu by'e Bunyoro ng'akutuukiridde oba omwana wo n'akubuuza oba taata obutujju kyeki oba omulonzi wo n'akubuuza Mwami Kasule obutujju kyeki ansa ki gy'omuwa? Obutujju omuzungu kyayise terrorism oba kubanga terrorism omanyi terrorism eri yangeri nyingi. State esobola okukola terrorism ku bantu baayo ku bannansi. State esobola okutuusaako abantu obutujju. Information. We are not showing who does what. Naye tuli mu kubuuza kyeki. Ngezaako kulaga obutujju kyeki. So obutujju ekizibu mbu tubulabidde nnyo mbu obutujju kwe kwetulisa bbomu. Kati nze ngezaako kulaga mbu obutujju si kwetulisa bbomu kyokka. Kisukkawo mbu obutujju tusobola obulaba ng'obubi kuba babutuusizza kwani. Okitegeera kubanga budde buno tusobola obulaba kubanga busobola okubanga busheekinze state bugitadde mu panic nga Mwami Mayanja bwakitaddeko. Naye waliwo obutujju obutuusibwako Abanayuganda nga bubatuusibwako state etaanidde okukola ki okubateeka mu mbeera etebeekedde naye nebatuusaako ki obutujju oba terrorism. So kyengezaako okulaga mbu obutujju waliwo obutujju abamu bwe bayita obulungi kubanga tulina abantu abeeyita basaabalwanyi wano. Basaabalwanyi bagenda okufuna amannya ago okubayita basaabalwanyi bakola obutujju bakola ebikolwa by'obutujju ne babituusaako eri abantu naye nga babasuubira mbu bwe baba bukoze obutujju obwo bugenda kukola ki okutereza eggwanga. Okiraba kati simanyi obutujju bwe tuba tubutunuulira in which perspective. Okitegeera so kati nze bwe tuba tulaba obutujju kyekintu kyonna ekiba kimalako abantu okulaba nga kiina bwe kinyigiriza abantu ng'oli abatuusaako okunyigirizibwa okwo ayinayo kyayagala okukola ki okwachivinga in the end result. Kati bwe tuba tubutunuulira mu ngeri eyo kati waliwo ababulabanga obulungi kubanga balina bye baagala okwachivinga the end results ate waliwo be bunyigiriza nnyo
kati budde buno obutujju bwe tuli mu kulaba tutunulira businze kunyigiriza ani asinze okukosebwa kati ekyo ndowooza kye tugenda okuba mutoki tutunulire tulabe n'eggwanga lyaffe tugenda kwewala tutya buno obutujju kati obukoze ki bwe tugamba obuliwo naye obutujju tujja tusalako obusazi ne tugamba kati tugenda na buno kubanga buno bulina gwe bunyigiriza ate ategedde mbu kati bulina bwe bugenda mutuusi naye nze nkugambye obutujju kyekintu kyolaba mbu oli omuntu yenna kyakola okwetuusaako mu ngeri naddala mu bino ebyenfuga naddala okufuna power kubanga waliwo abatujju abaliyo nga bo kye baagala tebagala power nga balina ebigendererwa byabwe birala waliwo ebiri faith based waliwo it rotates around power. You can discuss, you can distinguish that power, but their business entertains contest of power. So kati kubanga waliwo ayina power naye nga ayagala giholding agiremere aginyweze n'asalawo okukola obutujju ku bantu so that tebamuggyako ki power eyo n'aba creating a fear in them tebakyasobola kwogera tebakyasobola kwekyusa bali awo in that kind of state kati waliwo nabano babagamba they don't have the power but they want to use that force balabe nga bakoze eki they've attained that power. Mwami Kasule okubwatuka okwaliwo ku lunaku olwokubiri gwe nga oyinza kuyita otyo oba oyinza kuteeka mu ttuluba ki okusinziira ku definition y'obutujju gy'otuwadde ekyatuuse ekyabaddewo ekiri mu ggwanga lino ekisooka okwo kubwatuka mu ggwanga nga Uganda twasooka ne tufuna warning ne batugamba waliwo embeera z'obutujju ezigenda tuusibwako kuba ebikolwa by'obutujju ebigenda tuusibwako eri eggwanga lino ab'ebyokwerinda abamu nga bulijjo oba osanga mbu ebintu byaffe wano tubizanyiramu nnyo ne babizanyiramu ne bagamba ekyo tekisoboka tuli very stable eggwanga lyaffe Uganda teryawukanyeeko n'amawanga nga agali mu Middle East Latin America Asia ne amawanga amalala mu Europe tutera nnyo okuconcentratinga ku symptoms naye nga tetutunulidde root cause kati bwe buzibu bwe tukoze eki bwe tuyina kati ffe budde buno kituusewo kati tupanikinze olaba abantu simanyi bano babakutte these ones they've put them out of action nga enjogera bwe bakola ki bweri kati so nze ekintu ekyatuuseewo kunze ndaba si kipya naye engeri gye tukihandolinze kyekigenda okukola kyokuba ekikulu ennyo kubanga ngeri mwami kyakuwa kyakugambye mbu obutujju bwaliwo bubaddewo wano mu 2010 bwaliwo bakuba abantu wali mu Kyadondo Rugby Club ne wano ku Ethiopian Village naye how did we handle that after process yali kikulaba mbu twetangidde ebintu ebyo biki ebireeta obwo obutujju me I think that's what we should concentrate on okulaba nga tukimazeeko tutya kubanga olaba n'engeri abantu abakwatiddwa abasuubirwa kubanga bebenyigidde mu bikolwa ebyo kubanga wano tubaddewo ne groups forces ezibadde zigezaako ku destabilizing eggwanga ADF maybe ne LRA naye ate nekigambibwa mbu ADF ne LRA za infiltratingibwamu external forces wawe bagamba mbu mulimu ba Al-Shabaab mulimu Islamic States abo bonna kigambibwa mbu bakola ki ba infiltrating those groups so ekitegeeza bweba mbu the forces ezibadde wano nga zirwana za infiltrating bwezityo ekitegeeza waliwo obuzibu tuba tulina okukwata issue eyo mu very careful wenga tujegendereza nnyo si ngeri gyendabye ab'ebyokwerinda mu dakiika 3 obutujju butusiddwako bo mwebaluse ne bavaayo ne bajja ne bakola press conference ne bavaayo ne bakugamba mbu gundi tumukutte ate abadde bwati ne bwati ne bwati ne bwati trying to radicalize society nze ndowooza nga tetunaba kutuuka ku ebyo mbu tusse tukoze eki bano tubatadde out of action tulina okusooka okwekkaanya tulabe kubanga you see even neteeka liri very clear omuntu ali tosobola mugamba mbuno ali guilty nga tonaba mukola ki muwozesa ali innocent until proved guilty Mwami Kasule
ngenda kusaba osooka osimbewo kawo akati awo bwennyini ku nsonga eyo. Njagala nsabe producer asooka atuteerere akatambi kali kabadde ataddeyo tusooke tukalabe then tweyongere okubaganya ebirowoozo nga tumaze okulaba ate akatambi ako. Akatambi akondooza ate mukalabye bulungi nnyo ebyo bye bimu ku byaliwo ku lunaku olwokubiri bbomu bwe zaabwatuka mu kibuga Kampala nga bwe kutegeezeza emu yabwatukira ku CPS ate endala yabwatukira ku Parliamentary Avenue naye ng'ate zino tezinnabwatuka ennaku ndooza zaali 22 emabega bbomu bwe zaabwatuka ey'Ekomamboga ku Digida Pork Joint eno nno ate yafiiramu omuntu omu era nga n'endala eyaliko Swift Safaris eno nno baasi yali bomo yabwatuka nga baasi eno eri ku luguudo oluva e Kampala okudda ate e Masaka mu district ey'Empijjawo omu ku basaabaze ate bomo ndowooza gye yali yeetisse kigambibwa nti yali agyetisse ate bwe yabwatuka n'afiiramu. So bye bimu ku ebyo ebibadde biriwo mu ggwanga lino erya Uganda era nga kireese obunkenke bungi nnyo mu ggwanga nga bannayuganda beebuuza oba bali safe yabaffe kiki gavumenti kyerina okuba nga ekola ku butujju nga buno. Gwe mulama gwe tuli mu kubaganyako ebirowoozo era nga twebuuza nti ani avunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga lino erya Uganda. Mwami Kyaguba, nkomyewo ewu nga tutunuulira akatambi akali ke tuva okulaba n'okusinziira ku kunnyonnyola kwe watunnyonnyoddemu ku nsonga y'obutujju. Kikyoyogera ku bikolwa nga bino ebize bikolebwa ku bannayuganda bw'otunuulira ekyali Komamboga n'otunuulira ekyali mu baasi na bino ebisembyeyo okubaawo? Ekisooka nja kukyogera nti ebyo bikola bya butiitiizi. Omuntu yenna omutiitiizi ebyo asobola obikola kubanga obanga oyagala kulwanyisa gavumenti ng'olina ggwe kyoyagala nga muganda we bwakyogedde osobola okuvaayo lwatu n'ogamba nti naawe nze ngenze mu nsiko nkutte emundu ngenze kulwana kubanga oyagala buyinza. Ebikola by'obutiitiizi bwe batyo abantu bwe bakola kubanga siraba ensonga lwaki wali badde gwe oyagala obuyinza owaayo obulamu bwo n'ogenda. So sirabamu elementi yonna ya muntu gamba nti yali etaaze obuyinza kubanga Mwami Museveni aluddeko agende atandike okwokya emmotoka z'abantu mu Kampala. No, ekyo kyo Mwami Museveni abadde akyogera wano buli lunaku. If you want to fight kubanga unoonya gw'obanja gw'oba ogamba nti muganda wange nkubanja mpe ebyange. So si kuvaayo kutandika kwokya motoka z'abantu mu Kampala na kumenya bizimbe. Where you've started from nze ndaba nga akakodyo tekagenda kola muyiyewo akakodyo akalala. Two, singa bano banafa aba ICC abagambye nti bwe bateze bomu mu Kampala, if it was the case ICC tenoonya muntu omu, why do you die alone? ICC webegenda okola obutujju bwayo banoonya masses. Bagenda wali bantu group nene, they kill those ones kubanga obagala musaayi. I think to their own thinking bano bagala kukyayisa gavumenti ya President Museveni, bagala kutandika kuleta insurgency mu Kampala, bagala kuleta insurgencies within Uganda. Abantu bali mukola business zaabwe. They are concentrating on their businesses that is good day because of COVID. Now you are coming up to intimidate people. Please, we've fought wars here in this country. I'm now telling you, my young brother here, we have fought wars
in this country, we cannot be intimidated with silly things now. Those okola nti bo balowooza they can intimidate us. No, please. Nkugambye wano nga nakatandika kubanga gwoyogeddeko ADF ne LRA ayakonye wano tubadde n'obubinja bw'abantu obulimu ezo categories ng'obumu butandikira mu West Nile ne wano bayira wano mu Central. Mu Central twalinawo omusajja baali bamuyita Kirimutu yatandika kuwana akabinja k'abayekera within Buganda ng'agenze mu Eruwero ng'alowooza nti is going to fight nga President Museveni bwe yakola ne tumuoverpoweringa tetumanje yadda kati ono ADF ono Jamiru mukulu agendera n'alwanira ku border ya Congo. Please, our security is so robust in this country tetusobola kukkiriza such insurgencies okugenda mu maaso. Wano twaliko n'omusajja Uganda National Democratic Alliance oyo omusajja Major Herbert yavaayo n'agamba nange njagala buyinza. Enjogera ya Buganda wange ono byagedde nti those who want to snatch power from President Museveni, they can use such ways. Nifene tubayita abatujju. If we call you Mutuju nga you deserve that name, we are going to give you that name. Sigambi omanyi, just I have to clear this. Sigambi mbu abagala kujja tubadde defining obutuju in broader terms. Tetubadde to defining obutuju ku Uganda kusinzira ku byabaddewo wano. So boba, you see, don't reduce this matter to mere President Museveni, because this matter kitwala obulamu bw'abana Uganda n'abatali bana Uganda. We are concentrating on who comes. No, the question was broad. If we are concentrating on who is coming to this country to destabilize the peace that this country has now. And if someone says, Mulimu abalowooza nti our country, by the way, our name sounds bigger ku friends baffe bano aba Somalia, aba Burundi, even other countries around, because we went there and we helped them to fight their own wars. We overpowered their enemies. Netukomyawo emirembe. Now Somalia, they can as well go on, to democratic voting. That's what happened in this country. Earlier on, mu myaka egyensanvu, actually before we agoba aba Indians in 1972, twali nga tulowooza eggwanga lyaffe terisobola kubeera tebenkevu nga buli kaseera tubeera mu kulwanagana kino okudduka wano. When we came back and tugamba nti now we need to bring back the voting in this country, abantu ne batandika okwerondera abakulembeze be baagala democratically, buli kimu ne tulowooza nkiwedde. Now omuntu obanga olemereddwa okuyita in a democratic means okuba nti bakuwa akalulu, you go through successfully, obeera omukulembeze w'eggwanga, nolowooza nti you're going to start destabilizing peace in this country where abantu batandise okwekolera obusente bwabwe. We are looking forward to go eggwanga libeere nga ligenze waggulu actually tuyise mu first world class, tuyise ne middle income. Ne mulowooza mugenda kuzanyirawo mutandiko omuntu aguze akamotoka kamu ate mukocheza because mumwenonyeza byammwe. We are going to come for you. Ngenda kubanga nkomawe uwo mu dakiika ntono nyoka nsooke nzire wa Mwami Mayanja bw'otunuulira incidents zino ya Komamboga yali ku baasi na bino ebyabaddewo ku Lwokubiri. Munnayuganda yeebuuza ekibuuzo kimu, ndi safe mu ggwanga lyange? Well, Munnayuganda ali safe. Bansonga emu yokka. Our motto is for God and my country. I want to believe that every minute, every second, our God prevails. Bano bachaguba bebajja wano ne beekuba mu kifuba. It's nonsense. No. What I speak, I'm on the side of the government now, so it is not nonsense. Okay. Please, you must clear that. No, I'm not going.
It is my opinion. Your opinion, if your opinion is affecting me, I cannot allow that. I think I need to make a disclaimer. I cannot allow that. So, if you want us to discuss it as politicians, because I will not statesmen. And I will not because allow we also that to happen. have a stake in this country. It's not only government which is cannot entitled allow, to Uganda or Chiwulira. Then there was a what I cannot allow is to call my comments nonsense. No, I did not say your comments are nonsense. What you I said. said the Mwami Mayanja. guest challenge Mwami Mayanja ne Mwami Kyaguba. Mbadde nsaba tuwuliziganye. No. Mwami Mayanja bobo wa dismiss. Bobo wa points zo. You see when I say zireko okunyiga okubeza eza Mwami Kyaguba. If I come on air and yes. In my own opinion, I am entitled to my own judgment. So to what I'm saying, should we say nonsense to each and every word? You can say nonsense to my words. You will justify. Ngenda saba producers okateleyo bulango katono nnyo then tusoke settling ensonga eno. I cannot. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo the voltage program zoli mu kulaba tukyagenderera maaso ate n'okubanga tusensula ensonga nga bwe ziri nga bwe zigenda mu maaso era nga bwe zitambula mu ggwanga erya Uganda we tuli nnyo okubanga ate tuzikubaganyako ebirowoozo. Ndi n'abaami basatu mu studios okuli omwami Mayanja Robert, kuliko omwami Kasule Ismail awamu n'omwami Kyaguba Robert Katongole. Bwe tugenda mu maaso n'okubanga tugayagaya mu nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lino erya Uganda. Musonyi omuko akakayiseemu naye nga tugenda ba katugenderera mu maaso ne programu yaffe butereevu. Mwami Mayanja nkomye weewo. Ekibuuzo kye nabadde ndeese luli nga tetunabagenda mu kuwummulamu munnayuganda yeebuuza ndi safe mu ggwanga lyange. Nakuzeemu era ngenda kuddamu toyekayeka alina Katonda mu nju ye yali safe. Ng'ogyewo Katonda tewali kirala.
ago mazima tewali kya emboozi gye tunyumyako ya terrorism mu Luganda kye batuumye obutujju nze nakimenyeemenye bulungi nti omuntu akuleetera panic mu studio wano waliwo panikinzi akuleetera okutya tomanyi kiddako oyo gwe bayita omutujju nabadde njagala ng'okomyewo gyendi justifying edefinition eno era mu nsonga eyo yennyini nga nsinziirira ddala mu preamble ya constitution ya Uganda nti bw'oba osomye preamble ya constitution categorizing Uganda as a state, as a society which is characterized with acts of terrorism. The subsequent change of power of governments naye ate nze sitandikirawo nviira ddala eri ku colonial stage the colonialists destabilized our traditional societies by employment of terror. Okitegedde batusanga tulwanyisa amafumu na busaale bwe baleeta emundu sebo zalinga bomu bwoziraba olwaleero yisi buno bomu bwabwatise wano e Kampala e Kabulu tebugana muntu kulya kyamisana kye n'akola ki. So terror is also measured okusinziira ku society eyo weeri mu graph eyo. Now because we are a banana republic omuntu bwakuba bomu ng'eyakubye ku ki it becomes a very serious issue. Naye nze njagala kutegeeza alabasheeno nti throughout our life ffe naddala ffe ba myaka 38 ku kawansi we have been born in terror. We were breastfed with terror. We feed on terror every day. Osinzira kuki mwami Mayanja okwogera ensonga zino. Emirungi emeka gy'olabye ku TV ng'abasirikale abambadde uniform ez'amabomboola nga bali mu motoka za gavumenti ze tuguliramu amafuta nga bakuba abantu emiggo ng'abakuba ente. Okirabye emirundi emeka ku TV. And what do you call that mu Luganda? Ekifaananyi ekyo bw'okiraba maama waali emubenda alowooza ki? Tolabangako mbeera bwetyo mu kibuga abeewamwe mu kyalo ne bakubira nga mwana waffe okyali mulamu. Omuntu wakwata simu nakubira nakubuza ekibuuzo ekigulooza kiki ky'abaayitamu. So tuleme kujwanjawaza nnyo buno obubomu obwabwatuse. Tubuddiisa abantu nti kino kipya. Nze nina ekipya kye nalabye wano kye tugenda okudisikasingako. Naye ensonga eri nti ebyokwerinda byaffe kugambe biri wa Katonda. Lwansonga nti bino bibaddewo bulijjo. Bw'olaba ekifaananyi ekyo kifaanananira ddala n'abaalumbanga zi banka mu byalo mu 1986. Kati mwami Mayanja ani avunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga? Ebyokwerinda bya Uganda namukuwadde dde okujjako nga tewawulidde bulungi. Nage Katonda gwe bw'ogamba ng'olina gw'oyagala omulala okwogerako ali ku Uganda wano owedde. Tulina amagye tulina Katonda yekka kubanga Lilian ani ayinza okuwa assurance nti kati wano we tutudde tujja kumalako leeta alono otambulodde n'ewaka ewo nga totawanyiziddwa. Ani akuwa assurance eyo kati? Weri twajja mu kibuga nga tuzze kukola ate twakava mu lockdown. By the way n'embeera ya COVID yokka because one there are theories nti ne COVID yakolebwa bukole. COVID olaba gye yatuteeka. Tetujja kugendayo mu COVID. But I am trying to ekintu kino njagala tukitunulire. I was told to think without the box. Kino ekintu tukitunulire nga tukijja ku buno bubwa because bombs zibaddewo tu abantu bazze bafa. Njagala nnyo kyakubajjukire ku ttemu ebadde nga mu bitundu bya Busheenyi omwo nga litajetinga abasiraamu right from the 60s. Bannayuganda at some corner babadde nga bakolwako effujjo nga battibwa and life goes on. Abasiraamu bo bakimanyi. In fact kati kive okubeera omusiraamu ali prominent ate ng'oli public. You become a suspect of something, of anything according to state today. Bino eby'abantu abayokebwa ekitwamba. How do you determine that? How do you define that? Over 100 people were burnt. Ochuli mu church in quotes of course. Nebabocha and life went on. I don't want to go about what is this kichwamba and so on. What do you call asonataka ku masiro? Do you know the panic that act sent the society? Gajja. Nze wange mukazi mukadde
nenkolo lwe nali ngenza omulaba ku CBS ku ssaawa 12 ateekako akaleediyo ke kaamanda nawulira nti amasiro gayidde bwe yafuluma bwe yayingira mu nnyumba yadda yeesibye naŋŋamba ŋŋenda ne mbuzi olagawo mbusimanyi oba namirembe ku kyaki oba wane kino tekibangawo nze kakyaŋŋamba ku nsi ono anyumya byamiini jjajjanga akugamba ye bulamu bwe bwonna she's over 79 years ye ekintu ekikyasinza okumutraumatizinga kwokya masiro. What did the government tell us? Muyangocheza abadde mulalu awo obosimba akati mwami Mayanja mwami Kasule nzize wuwo era nga nawe nkuletedde ekibuuzo kyekimu ani avunaanyizibwa ku security y'eggwanga oba ku byokwerinda by'eggwanga? Bw'otunuulira ebintu bya Uganda engeri gyonna bye bitwaliddwamu oba bwe bitambula, I think we live by chance. And mwami Mayanja agezezako kikonako COVID, if it wasn't that people prayed and people lived, had strong immunities, we had and what, good neighbors who I'm gave telling us some you, remedies. One wandira ekizibu ekiwatandira banga kubanga twali tetulina ICU beds, twali tetulina bitanda, twali tetulina anything, oxygen, twali tetulina, we were not prepared at all. Now, bwe tutuuka ku butujju, bw'otunuulira tulina amawanga nga mu Scandinavia wa tuwulirayo mbu oba muntu bamukuta akola ki oba bakola ki, okitege budde buno tugenze ne tukwate eggwanga lino ne tuportrayinga mbu we are in war. Olaba ne president bwe yajjanga wano ng'akugamba ng'alwanyisa COVID ng'akugamba we are in war. Era n'aleeta ab'amagye n'akugamba be bagenda kubeera emulago be bagenda okukola ki ne beekubya n'ebifaananyi muno kati we have defeated it. Nga muganda wange wano wakyogedde mbu babadde mu Somalia babadde wa. You see, bwe tuba tetuggyeewo embeera bwetyo eyogera mbu ino eyo embeera ebeera mu gye balina ne mu ggwanga olaba statesman, you find a statesman calling himself Saabalwanyi buffe twalwana. Okitegeera n'omwana akula agamba naye balwana batya kanoonyereze kiki. You see, even the other our enemies bajja kutwawo to compete with us, bajja n'amaanyi bagenda okukola ki, bagenda okwanganga Saabalwanyi. Saabalwanyi tulina amagye no obirabye ebintu bwe bityo mugenda mu kalulu wano. It is war. You reach a nomination day nga presidential candidate bamutwala nga esaati talina, empale talina, engato talina. Mwami Kasule, amagye nzikiriza gateekeddwa kubanga gakuuma nsalo. Gakikoze olaba mu Uganda amagye tetulisapozi nagalaba mu Kampala anti kyeto teŋŋambye nti galina kubeera ku nsalo tetulisapozi nagalaba wano naye gwe ogalabawa ate ensalo buli lunaku kankubulire teri ggwanga lye basinze okuyingiramu era ebikola bye twogera wano bye tugamba abantu abasinze okuyingira boda zaffe tezesekiwani bayingiranga bwe baagala bwe balina okukuuma tebakuumyeyo naye bali wano. Ate we bali amagye gabeera gatambula ennaku zino tulina kafyu buli road block buli kiseera mulimu buli kitundu mulimu road block naye ojja sangawo amagye naye ate n'ebikola by'obubbi we bikoze ki bwe bisusse oli munnamawulire genda onoonyereze ojja kwesanga buno biseera bye tubaddemu mu kafyu bwe basinza okukola ki okubbi abantu okubbibwa ebintu byabwe. Awo omuntu ali e Bunyoro nga akulaba mwami Kasule naye nga tali mu Kampala kubanga ebyatuukawo byali mu kibuga Kampala. Bwakubuuza nti ali safe mu ggwanga lye lya Uganda ansa kijjomuwa. Kankubulire n'eggwanga Kampala bwetaba safe teri kitundu kya Uganda ekibeera safe kubanga Kampala olaba Kampala yefiddinga ffenna. Okitegeera omuntu ali e Bunyoro yandibadde singa Kampala tebadde safe abadde tafuna magezi ge tuweereza wano ku shogo tuba tulina kye tugattako ku ggwanga kubanga teyandibaddewo. Kampala buli webeeramu ene panic. You see, juzi nkugambye nze nina muganda wange nina ne sister wange ffenna twali tetumanyi mbu tuli bitundu ebyo bomu we yabalukira. Ekitegeeza ewaka kati budde buno mama wange ne pressure ye na buli kimu kyonna kati teyeebaka agamba kati abaana bange bali batya. Okitegeera eggwanga lyonna liri ku ki liri ku bunkenke. So nze kyeŋŋamba nga tetumaze bino ebikolwa bano abalina okuuma eddembe betugamba bwe bavunaanyizibwa ku security yaffe ate nga be bavuddeyo okwewaana nga bwe bali ab'amaanyi kubanga bino ebikolwa nze kinakugambye tusooke tunoonyereze kiki ekibireese okuba bwe biti. Oli akugambye mbu ekaseese bagenda ne bakuba olubiri emisana tuku ate abaalukuba ne bavaayo ne bagamba tulukubye ate ne gundi ne bamugjayo omumbere ne bamukwata ne bamutwala na Lufeenya ne bamugjayo budde buno ne kati budde buno myaka emeka taddangayo musibe. Oshege kati bwobeera abantu
obunyiivu abantu bwe babataddemu abantu bwe babalaze embuno okwata omuntu government okwata omuntu bakulaze n'okulaga mbu ne bwe bakukwata budde buno bakutirawo naye ate etteeka lino omunnayuganda kati we have tulina right to life naye tekyaliwo mu Uganda kati obolese otya abantu baffe ekitegeeza nabo baba bagenda okwenyigira mu bikolwa ebitateredde bwe bityo ng'eggwanga lino terinaba kuvaayo okutegeera mbuno bino bye tulimu eggwanga lino tulitambulize nnyo ku politics okweraga mbu tulina amaanyi ne mulaga mbu gavumenti eri stable kubanga waliwo ebintu ebiteetaaga kugamba muno tulina amaanyi twemalirira tukola ki kubanga ng'ekikolwa ekiriko nkuze mpulira amawanga gano nti Russia is a superpower, America is a superpower, etc. Nesiwulirangako president wa Russia oba president wa US agamba nti ffe wano twamala teri atwaŋŋanga era ku November attacks America baagirabula tibagendako kubanegana ffe tulina defense shield baagitomera bakaaba amaziga nakati bakyakola ki. And also this habit abantu okubanaga nti ffe security yaffe eri over and above. What security? Eyo gye mupropagatingira mu kamera nti ffe tuli ggulugulu ffe kyo twakimala. Kubanga tosobola kukuuma Bannayuganda nga toyina enjogerezaganya nabo bulungi nga gweweeraga mbu weemalirira buli kimu kubanga these are the people who are going to give you intelligence. Abantu betugamba mbu abakola ebikolwa bwe bityo babeera mu bantu abo olina okubakwata obulungi olabe mbu okoze eki naye kati abantu balabye mbu buli gwokutte you've just omugye mu action. Olowooza lwaki Bannayuganda baweddemu essuubi bwe kituuka kubakuuma ddembe? Engeri gye bakuttemu ebintu togenda kukwata muntu atalina mundu omusibye empingo omutadde ku mpingo his handcuffed n'omukwata n'omukuba amasasi. Omuntu okwata omuntu atalina na kyayina talina jjinja talina muggo talina buli kimu kyonna n'omukwatanga n'omusuulako battalioni namba ng'akwata ki olaba zino tiyagasi nga bwe zibadde ne bbomu bwetyo bwekoze ki kati abantu abamu babitwalanga nnomo. Oshege eggwanga tuli radicalizinze tutta Bannayuganda okubeera mbu bakitalo nnyo tulina obukulembeze obw'ekitalo tulina abantu bonna kati buli muntu afusse wa kitalo abantu banyiivu ku mitima. Olaba generation eno abaana bali awo tebamanyi kye bagenda kuzzaako. Universities ziri mu kufulumya abaana buli lunaku tebamanyi kye bazzaako. Mwami Kasule njagala nkomewo kewo katono nnyo njagala nzirekewo wa Mwami Kyaguba. Mukulembeze eggwanga bw'aba ayogera ku nsonga ya security tulagira ddala nti security yaffe eri gguluggulu naye Munnayuganda alaba sheeno ayagala okumanya ali safe mu ggwanga lye. Actually nange njagala kugattako ku ddoboozi nti Munnayuganda ali mu ggwanga lino Uganda waali ali very safe. Aguma omutima. Kubanga Uganda nga bw'ogiraba is not a kennel. Uganda nga bw'ogiraba is now a repository thing nti ebintu by'omuwendo bisobola n'okukipingibwa mu ggwanga lyaffe. Mu preamble Muganda nga gyayogeddeko njagala kupingamu one thing agambye nti it is characterized mu preamble characterized by terrorists, but Mwami Museveni before the amendments of that constitution 1995 that's when the constitution was amended. Nebatekamu that word. It was characterized by terrorist and terrorism. So I think there is what we call tenses in this, and if we go back into studying the primary 7 tenses, we can as well understand what was and is mean in this. And what will. So the word, the preamble says, Uganda was characterized by terrorism. Meaning, President Museveni Baja Mukulembeze, 1986, the story of terrorists that happened by terrorizing the Ugandans, Nibabata,
before making our army to be disciplined and to be aligned. No gategeera kye gakola ekyo kyali tekiriiwo. Now mugambye wano actually moderator ne muganda wange Bwana Kasule nti amagye tegasaana kubeera mu bantu gabeera ku border. That is not true. Nti amagye galina kubeera ku border kokka. However, bakugamba to preserve and defend the sovereignty of the and territorial integrity of Uganda. That's one. The sovereign, because Uganda is a sovereign state. Yetwala buli kimu ekikola buli kimu kiri depending na kumulala gamati muje munyambe mukino we are a sovereign state. Two, to cooperate with civilians. Ekyo kiri mu constitution. To cooperate with civilians, with the civilians authority in case of emergency situation and natural disaster. That's army. So article 200 chapter 208 article 3 ewabulungi omwaganya abajasi baffe okuba nti babeera mu bantu kubanga it is a Uganda People's Defence Force. So tolina bwogenda kwawula muntu eyava mu ggwe nga muganda wo n'omutwala eri we are no longer fighting wars n'omugamba beera eyo otuule n'ekirala balina omulimu gw'okukulaakulanya eggwanga lyabwe. Banaakulaakulanya eggwanga lyabwe nga beebase bali mu andaaji nga beebase bali mu rumu zaabwe. So bainsema yenda you go mukole kino be in people because they are not doing anything. So right now if you say they are not supposed to be in people basana kubeera ku border, that is not true and that's not right. Now UPDF obuze ekibuuza munda Uganda asaana okubeera mu midembe okwenyumiza mu mirembe giri mu ggwanga oba mu security eri mu ggwanga. Yes, UPDF first of all, by the way, baweebwa mandate okuba nti bakuume eggwanga. However, they are first of all, before you become a UPDF officer, you must be a citizen of the country. I therefore say citizens of Uganda be bavunaanyizibwako ku their own security. Gwe nange bw'obanga nze olw'okuba nti nkwatemu does not take me high, ogamba nti ndina okuba nti nkuume emirembe. Nakuuma ki nga sitegedde what is not happening in the society? Gwe kennyini olina okumbuulira nti do you know what, officer, this is happening here, I therefore come and handle. That's why tulina 3 things ebiweebwa constitution ne army ne parliament okuba nti they act. 1 UPDF, 2 police, 3 intelligence. Eyokusatu esobola okujjamu ye National Security Council. Ebyo byonna bwe tutunuulira ku mbeera eriwo mu ggwanga because omulimu gwabyo. Actually, bwe tuba tetugenze mu that bureaucracy ogamba nti parliament erina okubuuza who is heading where and who is doing so and so. Ebitongole ebikuuma ddembe buli omu bw'ali akoze omulimu gwe. It is now the responsibility of civilians to bring up the information and give the information to the security officers. We have the PISOs, we have the GISOs, we have the DISOs. That's now the side of intelligence, which is enacted by the Act of Parliament. On the side of intelligence, that line, ekola omulimu, gwe obanga oli wano nga tonaba kuvaayo tubuulira what is not happening ne basuula wano bomu nga toyogedde tokubidde wa police. We have pistols within our areas. They can get information and the information goes up.
naye mwami Kyaguba bw'otunuulira nabadde ndaba amawulire jo juzi nga bannyonnyola ku batujjuba naye n'aba ADF nga balina akapaati ke basaliramu ku nsalo y'eggwanga wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo nga balina akatundu bwe bayitira okubanga bayingira eggwanga erya Uganda awo nkubuuliza nti ensalo zaffe zo zikuumiddwa bulungi. Now kyenkugambye before nga tetunatwala abasirikale ku nsalo za border, you need to ask yourself, do you know the boundaries of Uganda? 2, ani kubanga ne parliament egenda kugamba eyo mwagendayo nga temutwebuuzizaako. Recently twali tugenda ku border ye Congo, parliament yayimirira actually mwami Ssemujju n'agamba mutwala abasirikale ne bagenda ne balwanira ku border ye Congo nga temutwebuuzizaako. Now when we go okuba nti tukuuma mirembe ku border, it's as if waliwo abalowooza nti tugenda kuteekawo olutalo. Oyo yenna yagambye nti waliwo part abantu mwe bayingirira okuyingira Uganda. I think ayinza okuba tanabeera nnyo tanaba kutegeera nnyo ababa bayitira mpondwe, tanaba kutegeera who is responsible majega where agasaana okuuma border y'empondwe okuba nti they are keeping peace. Borders zaffe zonna, 1 tulina amaje, 2 tulina Interpol police, 3 tulina immigration police, immigration officers bonna babeera ku border. Kati woba tonabuuza musirikale omujasi nti why is this happening in that buuza wa Interpol asobola okuvaayo naje n'abanyonyola because nabo balina spokesperson waabwe. So eyabavaayo n'abagamba nti waliwo akabonda akayingira mu Uganda nga kayitira ku border. If there is that porous border where people can sneak, eggwanga Uganda, if someone is in this country, at times we consider that person to be a Ugandan in the constitution. It is only you need to go and see the office responsible. 1, the honors is given to the chairperson of LC1, because I know even the borders, they are chairpersons of LC1s. You come talk to the LOC or Weyanjule, people they will honor you, that you, basing on the documents that you've brought in chapter 1 of the Constitution, gives someone a citizen of the country basing on ABC. If you are a citizen, then you are free. Uganda protects the refugees. If you're a refugee, you come to this country as a refugee, you can stay, because we have that the mandate to protect refugees and not returning them. If only wants to go back, we can as well help that refugee to go back in good, when the country stabilizes. Nsabo kwatire mukao katononyo the voltage ye program joli mukulaba era nga nze omumbeja luwedde Lilian. Tugenda kubanga ate tugenda mukumula naye bwe tukomawo tugenda kuba tweyongera okwebuuza ebibuuzo bino wammanga nga tubibuuza abagenyi ate betulina mu studios nti bw'otunuulira tulina security rather etekebwamu ssente mpitirivu naye ate eggwanga erya Uganda lyasobodde oba lyalumbiddwa abatujju. Ekyebuuzibwa bw'otunuulira ministries zino zo ate munaye zikola emirimu gyazo yabaffe wakyaliwo value for money bw'otunuulira ssente eziteekebwa ate mu sekita eyo. Tugenda kubanga ate tweyongera okumanya kiki kye twetaaga okuba nga tukola ng'eggwanga yabaffe abakuumaddembe kiki kye beetaaga okuba nga ate bakola mu biseera nga bino nga eggwanga liri mu bweraliikirivu obanga ne bannayuganda bali mu bweraliikirivu olw'ebikolwa eby'obutujju ate n'ebirala bingi nnyo betugenda okuba nga ate twogerako. Tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri the voltage program gy'oli mu kulaba nze omumbeja luwedde Lilian katuwumulemu katono nnyo tukomawo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jembadde itaita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lydian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala kuba tubategekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Lydian Luwede, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. Lydian? I just love everything. Yes, let's keep it the Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwumulamu okwo The Voltage program gy'oli mu kulaba nze Omumbejja Luwedde Lydian mu studios ndi ne Mwami Mayanja Robert Independent Mind atalina kibiina mwagwa naye ng'ate muwagizi wa Forum for Democratic Change Omwami Kasule Ismail tuli naye mu studios era ng'ono ye mukwanaganya w'ekibiina kya Alliance for National Transformation mu bitundu oba mu bitundu by'e Bunyoro Mwami Chagwa Robert Katongole wali nnyo era ng'ono ava mu NRM yali yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira Uganda mu Parliament ya East Africa era nga naye tuli naye mu studios. Tukyagenda mu maaso n'okubanga tukubaganya ebirowoozo ate ku mulama gonna bategeezezzaako nga okukwatagana ku nsonga ey'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda nga twebuuza nti ani avunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga lino. Abakulu mu studios ndowooza obawulidde ng'ate abongera okuteesa nga bwe bateesezza. Mu ssaawa yaffe ennene ey'okubiri osobola okuba nga otukubirako ku nnamba z'essimu MTN eri 0789017145 ate Airtel nebeera ng'eri 0759132310 ze nnamba ate za studios osobola okuba nga otukubirako naawe ate n'obuuza ekibuuzo kyo abakulu be tuli nabo mu studios ne babeera nga ate bakuddamu gwe alina kyokomentinga oba kyobuuza ng'oyagala kiteekako mukutu gwaffe ogwa Facebook genda butereevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda ateekayo nnyo ate ekibuuzo kyo oba endowooza yonja kuba nga ate nzisoma nga tufunaba kunzika show yaffe ey'olwaleero osobola okutufuna ku YouTube kwe tuli nnyo The Alternative Uganda The Alternative Uganda ku Instagram ate nga The Alternative Uga ku Twitter kwe tuli nnyo gy'emikutu kw'osobola okuba nga ate otufunira era naawe nobeera kitundutundu ku programs ze tuba tuli nazo. Tukyagenda mu maaso era nga njagala nzire wa Mukulu Mayanja. Njagala ntandikire wuwo. Bw'otunuulira budget ya security eri waggulu nnyo nalaba luli nali ndaba nga eri mu butabalika oba mu luzungu ze babalanga trillions
obutabalika 7 n'okusobamu. Bw'oba otunuulidde ssente zino eziteekebwa mu security ssente mpitirivu naye nga wakyaliwo value for money kubanga tulina ministries oba oliawo ezino ezikola ku nsonga ez'ebyokwerinda by'eggwanga lino erya Uganda. Olwaleero okushondooza nzize ndi mukambwe era obudakiika obusembyeyo mpulidde nga mwami Kyaguba bw'aba mpewo sobola giyisa mu nnyindo zange naye njagala kujustifyinga obusungu bwange. Mwami Kyaguba eggwanga erirabye ku ttemu ly'ekicwamba Mukula, Kasese, Luweero, Gulu, Atyaka, eggwanga erirabye ku kwokya amasomero n'obutale, eggwanga erirabye ku Katayimbwa, ku Butwa ne asidi ataaka, n'ettemu erikoleddwa ebitongole by'okwerinda nga Pulezidenti Museveni bwe yajulira juzi ku kufa kw'ono omwana omukubi w'ebikonde. Era nga bwe tuwulira mwami Enanga baga nti ono twamutadde we put this one out of action. Era kati alaba Sheena asaana nnyambeko okutegeera what is the difference between murder and putting someone out of action. Kakati ebyo byonna bw'obitunuulira mwami Kyaguba tolina bw'ogenda kunnyonnyola abantu nti eno Uganda erisetuwa. Therefore a justification of the budget nga bw'ogyaludinze tu budget in trillions. Therefore nze obudde bwange ngenda bumala nga ngezaako okupointinga wendowooza we twaviira ku mulamwa because the narrative is mutwaliko obulungi naye nze sibikkiririzamu because I have said the story of Uganda since inception yebadde ya bino. Era Kyaguba abadde wano nga agenda mu bye nagenzeemu nti puliyambo ya constitution eyogera ku byaliwo. Nze mugamba justification yange ya bino byemmenye ti bwe nsinziira ku bino byoke byakasese byajjo ebyekasese byajjo kino ekisembyeyo okweno bomb scare ey'aba terrorist. In fact nze nadde sitidde obwo bomu bwassa abantu 3 naye teri kyantiisizanga mwamandi abantu bafudde waliwo n'abalumiziddwa tebenkana beeruweero tebenkana beeruweero. Ekyokubiri Kyaguba na kino twetereeza teriyo formula teriyo standard formula y'abalwanira buyinza. Ne President Museveni bye yakola mu Luweero there were acts of treason, there were acts of terrorism. Bwe yawangula n'abeera nga yalina kati state under control n'akikyusa ne bafuuka ba revolutionaries. Nolwekyo twegendereze nnyo jagoni y'ebigambo. One time betuyita abatujju bayinza okufuuka abalwanyirizi b'emirembe era abanunuzi baffe. Now back to the debate. Security kasita twagifuula business, we lost the track. Ani atakimanyi nti abavunaanyizibwako ku security organizations zaffe batayikunzi abatalina business erizirire giti naye nga bafunye sente mu byokwerinda. Akanyola kabikyakali wakati wa Kaka ne Kayihura ne abalala okujjako ng'oli Kadama ng'omwami omu bamugerageranyako wano nga gwe mu Uganda ogiraba ku internet. Nefe ababeerawo tukimanyi ti security budget allocation mu security evaamu business eriba security operatives. Era tumanye ebyobugagga byabwe gye biri. Ebbe nnyo Uganda we yabeererako n'embeera eri waakiriko ab'ebyokwerinda tebaalinga babyomera. They were not tycoons, but they were levirants of society. We celebrated them. Security was a service, not a business for profits. Ekyo kimu. Ekyokubiri ne bwe tunaateekamu sente zonna ze tukuŋŋanya mu misolo nga tuconcentratinga ku hardware bit ya society at the negation of the software bit of society twerimba. Lwaki? Kyaguba tugambye balina piso, fuso, tiso, kuso and what have you. They have the military and the intelligence in police. But what is wrong? What is wrong is there is no connection between all those organs and the civilians. Intelligence is gathered and transmitted by the civilians. But this regime deliberately has negated the affairs of the civilian in prioritizing the military. Okiwulira? Ekuneglectinga software bit ya society, the politics, the social and economical aspirations ez'abantu ba bulijjo zi creating a very fertile ground for acts of terrorism to have room in Uganda. Nze bino byonna ebibaddewo sibitya. I'm only concerned on one thing. Kyakoma ku bajulizi ba Uganda. Abajulizi ba Uganda baali baana bato.
bababulira enjiri ne bagwa eddalu ne bakkiriza bakubako omuliro nti bagenda muki kyakomyewo leero sebaka nti abaana abeetulisizizzaako bomu kibadde kirudde okulabikako naw bw'obanga oyagala okutegeera akatuubagiro ke twolekedde kyekino Mwami Mayanja olowooza security yaffe neetegefu okweŋŋanga tesobola teri competent security yaffe bino ba Museveni bano Kyagulanyi be bakuba mu kifuba that we defeated Alice Rakwena. This is modern warfare. It is called urban guerrillism. Simanyi oba ekyankwanzi tebayi basomesa ate Kyagulanyi tulina buyinza kugana muntu alina byanoonya mulwaki okuba bomu jangu okuba amagye mwe mwali mulwana lwaki mwalwaniranga mu nnimiro z'abantu baraks bali temanyize ziri so bw'oba onoonya obuyinza nga gwe olina conviction nti njagala buyinza okola kyonna gwe kyowulira nti kikola ki kifuuka kizibu nga bakukutte naye bw'obanga onoonya obuyinza tebakulimba ngu waliyo etteeka erigamba tubadde tulaba olutalo lw'eriraaka nga Saddam Hussein amagye gagateeka mu butale okugezaako okulemesa Abamerika omuyitinga naki ne Saddam Hussein nga nti Amerika ekozesa bomu ezitakkirizibwa mu lutalo ani awa Amerika olukusa okutwala bomu e Nagasaki ekyaluma n'abantu so mu lutalo lw'obuyinza okozesa kyonna ky'osuubira nti ki bano bwe bange luwe ensiko mwagitemayo sebo bagende mweriwa abagala obuyinza. Now if you want to avoid people from engaging in outrageous activities in the name of power contest, open space to have a conversation about power. Kyagulanyi mawanga agakulaakulanye amawanga agali stable. This business of celebrating might tujja kubalya nga tumbusa you can osobola okuba kapa you can squeeze the nose but there is a point, there is a limit point where you can do that. I am afraid that the power obsession in Uganda has taken us point. What we need to do going forward mu mawanga malala in Kenya when they were attacked ekintu kyetwalaba was nti abantu bonna including rivals they stood together in solidarity for Kenya. Nalaba Raila Odinga at the highest peak nga alwanagana ne Uhuru Kenyatta bwe bakuba Westgate president wa Kenya yayita banne bonna ne batakanya nabo naga abanange kino tebalumbye Kenyatta balumbye ki Kenya. Nozo uliriza nawe ebigambo bya Kyagulanyi atayogedde wa mazima yogedde mazima nga ave Kyagulanyi mwesowali za kulira kwa ndi ya representing a government olidde tone we are in control, we are in charge, we are going to deal with them bani obamanyi. Mwami Mayanja ndagala nkomewe mukatonyo tugenda kufuka we need to have unity in the interest of Uganda. Banaba anti bagamba we need to put Uganda first. Ekisembayo but tumala okumanya nti tulina a threat which is not from within. We need to have a conversation about reforms so that tumalirawo ddala omwaganyo omuntu walinye ekigeri bw'oba weekwasa mbu toli involved mu power equation ya Uganda. Can we have a conversation about reforms? Oyo abadde ayagala okwetulisizaako bomu okufuna obuyinza. When we have a conversation about reforms ajja kuba akivaako. Teyaliyo sente zigenda kukwata butujju, tewaliyo intelligence egenda kukwata butujju because obutujju bubeera step ahead. Nalabye nyine ekiwandiiko kye nalabyeko kino nno kyawandiikiddwa kigambibwa kyawandiikiddwa RCC omukyala Alice Akelo wa Arua. Ngenda kusaba producer akintekeretekere mu ddakiika ntono nnyo asooka akitutereyo tusooke tugireetemu n'oluvannyuma tukikubaganyeko ebirowoozo. Naye mwami Kasule ng'ekiwandiiko tekinnaba kujja bw'otunuulira bomu zino bwe zaabwatuka ku lunaku olwokubiri eyabwatukira wano eno ku parliamentary avenue. Parliament teri wala nnyo kuva bomu eno we yabwatukira naye ate parliament eno erina security. Bomu eno bwe yabwatuka kyatwalira police ebbanga eriweyako okutuuka wennyini awagudde obuzibu. Era I think mu kavidiyo ako kennyini akabadde kaplaying waliwo omwami yali yeemulugunya agamba mbadde wano eddakiika ezisoba mu 10 naye sinalabawo yadde wa poliisi n'omu okujja okutuyambako mu kuzikiza omuliro gwali gukutte emmotoka ezaali ziriranyeewo. Omumbejja ndowooza ekigambo kino tukizeemu emirundi egiwera
mbu Mwami Mayanja yakirese bulungi mu moto yaffe mu Uganda is for God and my country. Ate bwolaba bannayuganda buli kimu kyonna kye tubeeramu we are living by chance. Kubanga abali supposed okutukuuma okuuma bannayuganda kati bali mu kukola ki okusaanyawo bannayuganda. Kubanga budde buno nsuubira parliament erina that infrastructure. Nalabye ne speaker wa parliament ng'agamba actually member yakiraisinze mbu we installed things here, equipment. We installed equipment, ebyamazzi byaki byonna. Lwaki at least twakozesa ebintu ebyo okugezesa mbu babikola betwa installing kubanga we installed them years. Yakyogedde ku floor ya parliament. Lwaki at least twakozesa ebintu ebyo. Okitegeera olaba bomo eyo weyatulikidde yabadde in the center of government. Kubanga minister ya lands eriawo, justice eriawo, KCC eriawo, parliament eriawo, lands eriawo, byonna biriawo. Nolaba mbu kitwala obudde awo okulaba mbu bakoze eki kati omuntu owehoima singa kituuke ku muntu owehoima. Okitegeera singa kibeera mu kikuubo wetutayina even the passway. Okitegeera tetulina ne mmotoka wesobola okuyita nga tuli mu emergency. Okitegeera olaba congestion eriwo naki. So nze kyengamba mu Uganda wano ekintu kye tulina fenna to living by chance naye tuveeyo fenna abafuga nafe abafugibwa tujje mu pride mu buli kimu kyonna bwe kiba kyetaagisa for the good of this country because you see when people talk about we need to talk there is a crisis people think that we want to talk to Mr. Museveni. We want to Mr. Museveni atuweeko maybe atuweeko naffe tufugeko kano oba nabano babeereko kano babafuneko ebifo bino. It's not about that, it's about Uganda, putting Uganda first. Kyetagisa budde buno because you have a population eri hopeless etamanyi na kigenda kuddako enkya nga you're dealing with such a population nga you're dealing with such a country erimu abavubuka tebamanyi ne kye bagenda kuzzaako tebamanyi abaana bava ku masomero tebamanyi oba baliddayo oba tebaliddayo. Okitegeera tetulina na plan. Minister wa education agambye bwe mba mwagala mbabuulire eby'abaana ngeri gyagenda okuddayo plan eyo musooke mugende babageme covid ennaku 2 ate mwena mujje munsange wano mu kisaawe we mugenda okundabira muteekeko kwa distance saagala mukole kite munsemberera agamba parliament y'eggwanga. So bwe tuba mu ggwanga erifaananiddwa erityo ekitegeeza mbu waliwo ekizibu tulina okuteeka arrogance aside. Naye UK yalabula bannansi baayo abali mu ggwanga erya Uganda. I think ndowooza n'eggwanga erya Bufalansa naffe wano yatulabula neerabula ku butujjo bwali bugenda okubeerawo. Bwe tuba tugamba nti tulina enkolagana wakati waffe n'amawanga gano olowooza tekyali tubeeredde kyangu okufuna that information ng'ebintu nekituyambako okuziyiza obutujju buno. Ate information twagifuna naye nkugambye pride eyo arrogance ne batusinga okumanya security yaffe butabweri kati ffe wane ebya security nze naawe abannamawulire mwe mubituleetera mugenda eri enaggulu enanga n'atuule mabega wa kamera zammwe n'agamba ebyo bye boogedde Uganda eri very stable teryasobola kutwanganga wano tuli beetegefu buli kimu kyonna kiri mu ki. Okitegeera naye ne bataddayo gamba mbu katuddeyo twefumiitirize kubanga Uganda bw'oba otunuulira wayogedde ku budget wano esente zigenda mu intelligence esente zigenda mu security zennyingi nnyo naye esente ezisinga ku sente ezo ezisinga zigenda mu classified. Ate nze nsuubira classified mu mwandibadde mu kulwanyisa obutujju obufaananyi bwe butyo mu mwandibadde making sure mbu beetegese bulungi tulina ministry ya defense naye tuba ne ministry ya internal affairs anti kati olaba kati mutulubeeryo simwe mugwa ne police byonna mwe biryawo naye nga Mwami Mayanja bwakugambye mbu tunuulira abantu ababadde bakulira ministry ezo budde buno bali luddawo ate bavaamu batya okuviira ddala ku General Tumukunde engeri gye yava mu ministry eyo otunuulire ono ayavudde mu juuza yagamba if you come we shall kill you. Osege ali luddawo ono tumwine nono alimu budde buno tunuulire engeri gy'ayogera ono Jim Muhwezi General naye omulaba engeri gy'ayogera ennaku zino ne ku floor ya parliament. So nze kyekugambye abantu abalimu bokka bavaamu mulimu ebintu bonna abalimu engabana ekola ki kati bali mukubagana ono ali kiwayi kyani ono ali kiwayi kyani. So corruption etudde mu ggwanga lino yatuulako mu government yenu
tesobola kubasobozesa kulaba nga bateekera eggwanga lino okwenganga oba okwetantala ebintu ng'ebyobutujju ebyo kubanga byo biri classified biri high byetaaga okwetegeka okulungi byetaaga a very organized plan naye buli kye tukola wano kiri by chance tugwira kigwire kanzireka wa mwami Kyaguba lwaki abateeberezebwa okwenyigira mu bikolwa bino ebyobutujju ate battibwa tolowooza nti balikwatiddwa ne batuyambako mu kutuwa information okutangira nti battibwa a professional force omaliriza okay nja kukigattira wamu ne mwamaya nkyayogedde nti omuntu okumujja mu action ne murder those two things are different nti omuntu oba omujja mu action abeera atagetinze gwe nti ye kyaze woba tomusoose kumukola kintu kumujjawo nga ye muzibu gw'obadde onoonya gw'ogenda so omuntu yenna asuspecting ateeberezebwa okuba nti alina bomu ate nga kiba kizibu nnyo okyo kwabera suicide mu obwo obudde kiba kizibu nnyo ova eri omu meeting omugambe nti omanyi bomu gy'olina gijjeeko ogimpe anytime he can explode ye tayagala kumanya nti ani amusemberedde mu budde ki therefore the right thing mu obwo obudde mu kumujjawo okumujja mu naye be bajjeeko babadde tebalina gundi babadde balina mu custody yaabwe babadde bali mu custody yaabwe nsuubira ebyammwe you cannot ono sheeke emakage basanzeemu mukyala we n'abaana zo ze bbomu zoyogerako tugende maaso mwami Kyaguba simanyi basheeke bameka be banoonyereza nga bali mu eyo enkola ne babakwata ng'era bali mu komera era gwe ogamba bwotyo nti lwaki ono yavuddewo the motive of oyo gwe bajjeewo tosobola gitegeera not until wabadde ku crime scene. I'll give you my theory. So the theory zolese zakibwetere kichwamba na nini sijui kasese I may have related theories ku gwanga Uganda what has happened ne abamu ne tutesa nabo what has happened abamu ne tuba defeating by fighting abamu ne badduka mu gwanga nkuwadde examples for you wanted me to bring the latest of Kasese kubanga kyobadde omanyi you know the ADF and you know era of Koni nkuwadde many examples of wars that Uganda has fought is defeating in this country and people ne babeera at peace. Okusitula amaje otandika ogatwala outside Uganda is because Uganda has attained its capacity of being at peace and democratic. That's the reason as to why we can be able okutwala abasirikale baffe Burundi, okutwala abasirikale baffe Somalia and any other country. Omukwano gwe tulina with the United Kingdom, America and the other countries is because of our friendship je tulina n'amawanga agatuliraanye. One Mwami Kyaguba Simba kati waliwo essimu ezze. Hello, the Voltage program. Yes, musimu kyanno Kyaguba ajeba limayanja ne kasule. Nomali wano. Omanyi olumu bannange sagala kuba naye ne ŋŋamba bafuna akakisa naye mpitamu ŋŋamba kankulu. Waliwo ekizibu Kyaguba ndowooza temanyi Kyaguba ye kale gy'alina eringa eyabona obwana obutunga bulina amalimu. Bambi kalina engeri gye kayisaamu olulimi nga kanyumirwa nga kamanyi kisiwa ddiiro abazadde bako bajja kawa swiiti ebikale bwe buvumu ye bw'alina oba okugera ekintu nga naye akiraba nti kifunze. Obeera otya mu Uganda olina ministries olina defense era mayanja ajja kunyamba yamanyi Oluganda
oyina internal affairs oyina ne security zonna ssatu ng'ozigattagatta kugamba obanga alina obuugi obwakasooli oyina emberenge enkalu gena product ya kasooli ate olinako ne popcorns ate n'akawunga then nogamba abaana mwategedde mbawadde balance diet you better that's how it is operating you have defense internal affairs and security literally all of these three they are more or less aimed at one thing budget soka buli emu ina budget ya buli malo okwonooneka sinalabayo minister wa defense bagwateka kuninga era bikomawo eno nga bakugamba minister wa internal affairs ofunye chance wa security defense ne bajakawo weevu naye bw'ovaayo eyo ne weebuuza Kyaguba era kyemmanyi singa mubadde muli bakkiriza bino nalabanga nga maama waabwe nkimayanga kata bakola bino prayer breakfast wabwe kibikoze bitya national breakfast prayer bwe bityo bandikedde namukyaki ne beebaza Katonda okuba kino bo bambi yabawa n'abantu abataakinze omutima tebalina gwe balina gulinga obukumbi ogw'abamalayika kyebakoze tukivumirira tukivumirira naye abantu kumpi ne poliisi obubaka bwa poliisi ngaba agenti ba gavumenti bubaka bwa parliament kubanga abatujjawo babadde balina obusobozi obukkirira mu kikuubo n'olaba emirambo singa tukyafuna mirambo wenagenda ku parliament ne mayanja nga tumulugunya ku mulugu gw'abaana bannanfuusi mugamba tubakuba na mutima nga gw'abantu abo ekyo ekibinde kinga lubatomeka so basically for me mukulu Kyaguba agenda ategeeze banne ba addressing either youth question ti omuntu we bamukonvinsinga n'ate wakawemba waba avudde neyetika kibomu ekyo n'abwatuka nakyo maidia obumalirivu buzibu nnyo twetaaga kumanya abantu meka bayogedde nabo meka batrainings n'ebirala ekibanga tugenda kubatta tebijja kukola finally kiri ku rekodi mikwano gya Kyaguba mu butemu mwe benyumiriza mujjukira bakomanda bawano bwe bakwata abantu babakalira mu kikonteyina emukula abantu ne bengerera ne bavunda ne beerya ne babacomeka omuliro ekasese mwabira wano Buganda right mwabira so nabo bennyini tebaleka kukole criminals bagamba binyawo nyere manje wagambe there must be a room of dialogue and then we'll agree 50-50 and see how we proceed as a nation otherwise ebintu ebikanye ne Museveni teri kintu kibi nnyo nga kunoonya mulabe gw'otamanyi gy'ali kati fenga bannabyabufuzi ekitukoze obubi tulina abalabe basatu tulina covid tetukkiriza kuŋŋaana tulina NRM naye Museveni nabo balabe baffe naye tebakutukiriza kuŋŋaana kati ne bana babbomu nabo tebakukkiriza kuŋŋaana kati for sure freedom of expression kati yeefudde oba n'okola kino kuŋŋaana akuume tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Norman mwami Kyaguba ebisinga ku mukulu Norman byayogeddeko bibadde bigendawo nja kwewuunya nnyo omuntu okuba ntasobola kwawula defense security ezo ministry ebbiri za njawulo obutebenkevu n'ebyokwerinda ndaba nga buli kimu kya njawulo that's the reason as to why tulina omuntu agamba nti gali maje eri police eri kiri kirala so oba obiimagines at the same time osobola okufuna ekigambo kyoyagala nti byonna bikwatagana bukumi bwa ddembe naye buli kimu kivunaanyizibwa ku lwakyo buli kimu bakiwa mandeeti yakyo so oba oli awo twalibadde tukozesa kintu kimu nti amagye gegagenda ne gabeera mu poliisi gegagenda ne gabeera ku nsalo za boda no in Uganda in Uganda we have police which by Ochora. Thank you. Yes. In Uganda we have army totally different so n'olwekyo tetugenda kugattagana nga abali akatono ebyo tugenda kubiddamu ate obeera minister wa internal affairs kitegeeza ogenda kubeera mu police naye nsaba producer nga bwe twogera nteereyo ebbaluwa eya RCC ya mukyala bwana Norman wobanga osanze omuntu nga ali awo yaze explode mwami Kyaguba ndozo labe ebbaluwa mukyala kero yabadde agiwandikira chairman Indian community it is okay buli muntu alina olubimbi lwe lwalwana ayagala aluwa ebeere safe
So mukwagala lwo okubeera safe yabadde yeetaaga okusaba bw'otunuulirawo the purpose of this letter mwami Kyaguba Katononyo the purpose of this letter is to humbly request you to support our security with fuel to ease the operations that will start from 1st December 2021. I think the purpose of this letter is not for media consumption. The purpose of this letter is for the Indian community. So they are totally different. Why Indian community? You've seen addressed to. Why? So they are the only people who have stake in the security of this country. No, if I write my letter to Mayanja, it is not for Lillian. They are totally different. So she wrote a letter to the chairperson of the Indian community. Requesting for fuel in spite of the huge expenditures in defense. Yes, you know. Actually, to her, maybe she's somehow concentrated with either the distance of all the coverage. So ngayetaga tuyinza okuba tulina bye twetaaga okukola bayinza okuba nga bamuwadde abasirikale abalala bw'otunulira because bw'ojjukira mu biseera bya COVID-19 nga gavumenti esaba bannayuganda baweeyoko ku buyambi okusobola okuyambako mu byobulamu ne mu ggwanga okutwaliza awamu bw'otunulira ebbaluwa eno RCC gye yawandiise nga kiringa ekikolwa kyekimu olwooza kigenda compromisinga security yaffe. Actually, proceeding wrongly. COVID was a foreign thing. It was a black chatugwako. Every day, every year, every minute, the preoccupation of this government is security. Era twogedde wano nti mu defense twalocatingayo sente nyinyi lwaki. Now, if we have an RDC, the head of security mu kitundu ekyo, I would imagine nti yomu ku beneficiary budget expenditures mu defense and security. You get me? Kati bwe tuba nga tulina government nga head of security of a specific city, moreover ku border, nga amafuta agasaba abayindi, then kiddayo ku kyenagambye nti Katonda yekka Katudeyo wa mwami Kyaguba awe submission ye. Tuli prepared. Omuntu akugambye nti omuntu watuukira okugenda okwekutulisizaako bomu n'abeera mu kitundu nga bw'oveeri omwangange. So nzimukuddamu mwami Norman. You want our soldiers bagende bakwate omuntu n'obwegendereza abwatule ate abantu 30? I think before someone kills other people, omukumuja mu action chekisinga. Therefore, our soldiers and the police, what they did was paramount, and it was really inevitable to be done. To die on the duty? Then to die recklessly? As in the interest of Uganda. To die recklessly? Let me tell you, Mwami Kyaguba, what other countries do. If in the pursuit of what this person, because se Kasule go tuina mu studio. Kasule wabanga go bagambye nti ye recruiting ya training abayekera era ya funding. Bwe tumukwa chance yo mukwata etu exposing ira threats nyingi. It doesn't matter ne tufirwa abasirikale 10. Ne tukwata omusajja ono atu exposing ira threats. Moderator, I think I need to be protected. America yawandiika baluwa ngegamba nti omuntu yenna ankwatira Osama bin Laden n'aleeta oba mutwe gwe gwokka oba ki musasula. Therefore, America superpower wetuukira ogamba nti wondeetera ono ng'oyadolese mutwe gwokka nkusasula. Therefore, there are at times inevitable things that need to be done okujjawo embeera eyalibadde esajjula eggwanga. Tudeyo ku baluwa ende ya RCC. Ngoze ku baluwa. Uganda twagwamu ebintu bingi. COVID n'atuzza emabega, and because we were at peace, sente ezisinga tubadde tuziza mu infrastructure development and other related things. Okulaba nti eggwanga limuvinga because security was
was considered to be something not think about nti tugenda kuongera only that chetukola tusaba enyongeza mu parliament tuongereko tulabe sente weziba zikyaliwo tube zibenga sobola okuwa abantu naye waliwo essimu ze hello mwebale nnyo okutuweereza webale kusiima ssebo nze Arnold yes mwami Arnold nze nange nkyebuuza nga abakulu Kasule ne Mayanja beebuuza ekiriko eno ekoleraani bwe kiba nga bakwata bamutta tunatuuka ddi ku kibonde ekivaamu ekireeta envunka zino kubanze mbaga ensuubira nti oba oli awo security enaaba buli gyekwata esooke mutereke atuya mu kunoonyereza kiba kintuukire ku kinyusi abantu bano gye bava ensonga endala kindukakasakira nti bano be batta nti abakuba amasasi kituufu nti si tageti ya busiramu kwati kinajjukira nti mu kiranga nga batibale mu busalo abantu bano bakusanga amannya nga Kasemu nga President Museveni Salemu Saleh Shabani Bankaliza nga bakwesa amannya ga busiramu watyanga obukodyo bwe bumu obw'ekinasiko nga bakyakozesa okugenda maaso nga basanyawo bannayuganda abali innocent ensonga endala bo abasirikale baffe ensonga gye basulamu nga gye balyamu bali motivated okubanga baba street gye tugwanidde oba nabo beekulira bwe batyo olw'okuba kyakolaga omulimu gwe basomerera kabaleme n'olwo eddala tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Arnold akubye essimu ayina ebibuuzo byabuuzizza nti tunatuuka ddi ku kinyusi kyennyini then ne tactics bano ze bakozesa we got people who led us to Nsanje, meaning benyini badiringa nabo babada traininga bebo abakulidinga ku a certain level era batugamba nti oyo temugenda yobwe muti mugende nga muli well armed kubanga byalina doesn't mean that shoot to kill. No, byalina if you delay you are gone. You can disable. We wanted very much to detonate this nani of 111 of police of CPS. If we had chance omusajja twali badde tusobola n'okumujja ku baga gyalina nga tanaba kwetulisa but because ye yazze nga alina motive nti you don't abort. You go straight forward. The moment you see someone coming near you nga ayagala kulemesa, you click and go. So we don't allow someone nga tumaze okubeera tipped to okuza backfire okuta abasirikale baffe si bakujenjeza bwe batyo. They are not there to die for you recklessly. No, abasirikale baffe balina okukuuma eggwanga but not reckless dying. No, please. Okay, mwami Kyaguba ekibuuzo kirala ekibadde kisembayo ku bbaluwa eri eya RCC mu kyalakiro tolowooza nti abatujju bwe banalaba ebbaluwa ng'eno bweti tebagikozesa nga advantage bonga bwe batunulira nga bwe batunulira nga RCC asaba obuyambi. By the way, I would call this relevance. She was looking for relevance because ekisooka our security agencies zonna ziri well funded. Tewali muntu avaayo n'agamba nti that's the reason as to why tewali tolabako musirikale avaayo n'acomplaininga nti nze tebanaba kunsasula musaala gwange. We first think about the security, then other things follow. Because if there is no security, people will start dying as if tewalia abagambako. As I said earlier on, this is not a kennel. This is not a shelter for dogs. Buli kimu kirino okubeera
stable mu mbeera yakyo maybe kati oba kana akatwale maybe mbu omukulu RCC representative wa president mu kibuga Arua, she was trying to obtain money by false pretense. I don't. If it was that, a conclusion that we should take. If it was that, then she can come and explain. Okay, njagala tuitaite mu comments katono nnyo. Mwami Rogers tuli hapo yagambye Kyaguba define security and differentiate it from defense and tell us which one do we have, otherwise we are going to enroll you tukusomesa ebintu byokola mutuswaza nammwe obutebenkevu n'ebyokwerinda okulemesa n'okubanga wootudde oli bulungi okunemesa okunsitula mu ntebe if I'm fighting to stay in this chair. So defense is to the regime, security is for Ugandans, right? Everything. If I'm defending people from infiltrating, from coming to destabilize the peace, the security, I'm helping people. I'm handling them from the other side, not to come to destabilize, to fight me, to okumalawo security jenina mugwanga lyange. Okay, Mukisa Mariam Kwalinyo, Mukisa Mariam webale nnyo kubanga ate olaba agambye the way these officials defend themselves. Omwami Mutale Farouk agambye bomb emu ejayo all security organization to show their boss and that they are working. This really explains how people were killed in 18 and 19 of November last year due to different orders by your so-called organs. Lavette Nori, I can see the generational MP IK of Uganda, Hoima West needs better. Mwami Mutale nakoma onagamba nafe abebweru we need a phone easy for us to communicate. Mwami mukose ensonga eyajulidde agenda kubanga ate yakuyamba naye ndowooza nti bw'oteekako kodi ya Uganda +256 n'okuba ku studio lines osobola okubanga ate oyita mu Mutale Josh Kwalinyo tulaba kangende maaso wano Vincent Male naye agambye kwali comments mpitirivu ngenda kubanga ate nziyitayitamu mpola mpola naye nga bwe mpitayita mu comments akadde kalinga katuliridde mpinga Mwami Mayanja way forward kiki twetaaga okubanga tukola. If we want peace, stability, development, democracy, let us bury the narrative of violence. Mu Uganda gye twagala okuzimba, there is no space for Saabalwanyi. Eriyo space y'abasaabayiiya. The industrial welfare state that we want to build terina budde okutunulira obuwangwa bweruwero tezibeera attractions abalambuzi. They hold society back. That is one. Two, if we want to have total peace, like I said earlier, it is not too late for us to open up dialogue. I am saying it for emphasis, Mwami Kyaguba. Nti Uganda okutebenkera emirembe. Tubeere n'emboozi, tubeeremu n'okusinkana. Na buli stakeholder yenna, because I have interacted with some people today. Ne lwaki basiraamu buli lunaku from the 60s. Basiraamu. Olwaleero omusajja asindise video nga Museveni at one time nange nali omusiraamu. President talina moral authority, talina nsonyi kuteeka bitambi obwo ku TV. Abaana abato bana nti at one time president yalimba ensi ti musiraamu naye nga tabikkiririza abeera nga tabiriimu. You get me? So we need to change. Mwami Kyaguba, amawanga agegomba olwaleero, countries like Switzerland, like Japan, security tekyali mundu. Sijui intelligence piso tiso fuso, no. Because already mutulaze nti ideology, because Museveni abadde ngagamba we defeated all these groups, Lakwena, Itongwa, I can mention them. Gwenzo bosomako bisome bimuze na birabako. Achiulira Museveni agamba yabi defeating because his forces were ideologically superior. Okay. I want to challenge him that his ideology is inferior
ku buyekero obupya kati obumeruseewo bwe mwatumye terrorism nze bwe mpita urban guerrillism nakano nkasembyayo Kyagulanyi bano abasajja tebabadde batiitiisi because bagambye lwaki tebalumba ffe balumbye mmwe singa badde baagala kulumya ffe bandigenze mu kikuubo mu wino mu katale nakawa oba akebusega balumbye fortresses za government ku CPS bobeyo warning tekumala osaana sala nga kakande yegase ne mama fiina katonda akunkumi tweyanziza mwami Mayanja mwami Kasule we forward nze ekisooka tulina okutunuulira kubanga ekintu ekisinza okushapinga abantu ly'essomero bw'otunuulira ebyenjigiriza byaffe bikyabulamu nnyo abaana basoma nga balina ne degrees they cannot defend. I think tulina okuddayo tutunuulire abaana mu masomero tubasomesa biki naye bwe tunaabanga kubanga olaba ministry number twagikwata oli yagikwata n'agiweereza mukazi we ndowooza batula ku kyekiro ku kyemisana ne bagamba kati gweoyagala kufuga muwa bwanange njagala abasomesa abo naki mpeeyo erimu ki kubanga olaba budde buno prime minister gyo yakugambye mu parliament mbwe ebintu by'okusoma by'amaanyi nnyo buli member wa parliament kubanga twayise etteeka tugira mu shifts buli omu alina okubaawo naye oli alina okubitubuulira bwe tulina obibuuza tasobola kutusisinkana nga ffenna tuli wano mu ruumu eno entono tulina okugenda mu kasaawo akaliwo konna at least atubuulirawo ate tutekinge covid test so nga tekyatwala eggwanga bwe tutyo tulina okutunuulira mu bintu by'ensoma biri bitya abaana basoma batya abaana banakyalinzizibwe bata ku ssomero omwana bw'asoma byasomye bigenda muyamba bitya bw'abafulumye mu ssomero eyo oba agenda kufuna mulimu gufaanana gutya naye nga abaana bakyali awo basoma tebamanyira kye bagenda kuba tebamanyira kye bagenda kubeera ebikolwa bwe biti bigenda okubaawo ne families mwe tuva kubanga families nazo ziplaying a very big role naye family abantu bwe bali mu family omuntu alina stress talina na budde busobola kutula n'abaana ayogere nabo ababuulire mbuno temwetaba mbikola bwe biti temukola bwe muti ebintu embeera bwe zityo abantu tebalina gundi eyo kyalina guno gamba atuuza abaana abagambe ki omwana akugamba njagala engatto zikuze siina kyakulya ku ssomero bangobye simanyi oba niddayo ddi ku ssomero tebamanyire gye balaga gogenda batuuza ndi okubabuulira mbuno mukole bwe muti muyise bwe muti ne bwe muti togenda kubanga abazadde tebakyalina control ku baana baabwe so tulina okuddayo ku values ziri ez'abazadde obwavu kubanga obwavu buyitirivu okitegeera abantu nga tebalina engeri gye balina fallback position togenda kutebenkeza ggwanga lyo so tulina okuddayo era ekintu kituddira yennyini tutunuulire eggwanga lino kati tugenda ditwalawa tuleme oditunuulira ku regime survival mu Mr. Museveni anaabeerawo ati emyaka emirala 5 tunamukwatirira tutya muzeeyi akaddiye tutunuulire mbwe eggwanga lino ligenda okubeerawo litya lirabirira abazzukulu baffe n'abaana abajja so eyo egundi gye bagambye dialogue tulina okutandika okwogera ku bintu ebyo mbu tugenda tutwala tutya eggwanga lino mu maaso after Museveni even before Museveni leaving tweyanziza nnyo mwami Kasule nga sinagenda mwami Kyaguba njagala mpiteeyitemu wano Kim Solomon agambye laugh out loud ADF leader is in Museveni's hands Captain Nuzira who commands them currently mwami Buwembo Habibu agambye must is the Ugandan insecurity cause #Museveni must go bwatu bwategezeza Kim Solomon agamba Mr. Mayanja doesn't know that sense comes from nonsense Mavo Dash Pro I see MP Owensonga from Hoima West MP elect by the people for the will of the people Ike Owensonga Kasule Ismail ono naye kwalinyo Kim Solomon agamba Uganda terrorist attacks Machiavellian state terrorism. They were false terror flag attacks, part of a strategy of tension operations. Webale nnyo Kim Solomon kubanga kwoli Museveni's agent. Uganda terrorist attacks Machiavellian state terrorism. Uganda terrorist attacks Machiavellian state terrorism. They were false terror flags attacks, part of a strategy of tension operations. Museveni is agent of Antichrist, IMF. Even they are planning to borrow him another 1 billion to enslave Ugandan with taxes. Whenever Ugandans show their interest to remove IMF agent Tibuhabura, they order him to create situation like terrorism. Innocent Uganda, no comment.
Kim Solomon ate yagitaddeyo. Tribe Pro agambye I see the big man here, Honorable Ismail Kasule. Mutale Farouk Kwalinyo, Atenjo Teddy Nabukera naye ya commentinze nagamba Mr. Mayanja, putting out of action is done by the police while murder is done by the civilians. Sigitegedde bulungi. Mwami tumuhimbise Norman naye Kwalinyo. Ndoza wano wengende okubanga ate mpunzikira. Comments sijja kubanga nzimalayo budde bugenze. Mwami Kyaguba. Way forward nga bw'osiibula mu dakiika 2. Nga bwe twakkiriza nti mu constitution ya wa mandate police ne army okuba they work hand in hand with the civilians, with the citizens of this country to keep law and order and protect lives of Ugandans. Ngenda kusaba abapolisi baffe ebigambo bibakosa hiyo maneno ulipata wapi mubijewo. We come back to our ideology tukozese ba civilians batandike otuwa concrete information etabusibwa busibwa. We stop the word of yiyo maneno olipata wapi. Nja kwebaza muganda wange Bashiri Kalema abaddeko ye speaker w'abavubuka Makindye because Mwami Bashiri tukutumiddeko we bali kubanga koli. So tujja kumwebaza. Now it takes someone 100 years over a country 100 years okuba nti you build that nation, but bana Uganda mukimanye nti it can take just one day for a stupid fool to destroy the nation. So therefore I appeal to you Ugandans, change your mind, be with a positive mindset. This country is moving forward and we don't want to go back where the country came from. We are going to be sustainable. As we said, we are following the sustainable development goals. Therefore, this country is going to move forward irrespective of you having the negative analogy. We are ready to move with this country with or without the help of the outsiders. Okay. The country is ready to move forward. Thank you. Have a blessed weekend. Arsenal and Liverpool. Tweyanziza nnyo tweyanzege Mwami Kyaguba. Arsenal ne Liverpool eyo tujagendayo. Tujagendayo omulundi ogujjo. Omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ayogerako eri eggwanga olunaku olw'enkya. Era mumulindirire nnyo ajja kubanga ate n'ebirala bingi nnyo abyogera wano ngenda okubanga nsibulira nze omumbejja Luwedde Lilian njagala okwebaza tiimu gye nkoze nayo olwaleero. Ku kamera kuliko omukyala Anita Musimenta awamu n'omwami Rogers Tulyahabwe. Mu control room waliyo omukyala Tenjo Teddy awamu n'omwami Jeremiah Mukibi okono kwotadde n'omwami Mukose Arnold Anthony. Ngenda kubanga nsibulira wano mukyala Farida nkutumiddeko n'omwami Norman tumuhimbise mbatumiddeko olunaku olw'enkya Snapchat temugisuwa saawa zigenda kuba 12 paka saawa emu ne ku Sunday program ediso ly'omukulu saawa 10 mpaka saawa 12 ez'akawungezi. Kambagaliza okubeera obulungi tusinkane omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.